Leero ngenda kubayigiriza oba ngenda kubabuulira oba ngenda kubannyonnyola engeri gy'osobola okuseevingamu akasente naddala gwe kuba kyeyo. Leero omulamwa gwa leero lwaki ndisikasinze ebintu bya ssente, waliwo omuwala eyaze mu inbox yange era ngamba senga nina obuzibu bw'empitamu. Naakakuba ekyeyo kati myaka 2 kyampaliriza okurenewinga contract nga sizzeeyo waka kuba siina kye nnina okuggyako essimu ennungi. Naye ekitali ekyo siina kye nnina. Natunuddemu nga siina nsonga enziza waka nendinewenga contract yange. Naye nsaba kumpa ku magezi ekyeyo kyange nkifunyeemu nti at least kino kyenzizeemu. Ne mubuuza toyina ky'okozeemu otegeeza ki? Like obadde olabirira waka nti otereeza mbeera ya waka oba? Nangamba singa kale mbadde nti oba ngulidde mama nkapoloti oba muzimbiddemu nnyumba nandigambye kale. Ne mubuuza baazibba mulenzi yazirya oba? Nangamba nedda, wabula maama wange kye kizibu. Angambye senga maama wange omwezi gutuuka n'atandika okubala ssente yo. Nga like gunaatera okuggwako n'atandika okunnyonnyola nga bw'alina amabanja, n'atandika okunnyonnyola ng'omwana bwe yalwadde kuba omwana omuwala ono alina omwana omu yamuleka ewaka. Abantu mwenna baaleka abaana bammwe waka, you understand the situation. Bakozesa abaana bammwe okuba manipulatinga. Omwana mulwadde, omwana omusumaali gwamufumise, omwana yanudde akagere, omwana ali bw'ati. Angambye nze omwezi gugenda okuggwako nga ssente ndi mu za mwezi mulala, kuga ndi mu mabanja ga mwezi mulala, nti omwezi gugagenda ogumpa nga akasente ate ninako amabanja ate otandika okabalira waliwo alawesi gwalina okuteeka ewaka oyo ye ng'alina okugenda mateeka ate atandike ate kino ate kiri maama we atandika osokola paka omwezi oguggwako balindire omulala. Ngenda kubabuuza mu abaana ab'obuwala bali ku kyeyo n'ab'obulenzi be babikola kubanga tebabikola bawala bokka. Ekizibu kye tulina mu Africa oba e Uganda nti abazadde baffe they look up to us which is not bad. Mpagira nnyo omwana alabirira famire naye ate weerabirire kuba gwe ingini. Okitegeera? Beefiiriza bingi okubeerawo nga wooli oba baakulabirira nga beefiiriza. Naye saagala ate okole nga bo bwe baakola. Weefiirize balabirire naye ate naawe weetegekere. Bw'ojja ku kyeyo oba bw'oba oli ku kyeyo ng'olina omulimu gw'okola nga bakuwa akakadde kamu mu 20,000 togamba maama wo oba mwami wo nammwe abalina abasajja n'okwata ssente nga bw'ozikola n'oziwa omusajja mbw aplaningire. Muyige okweseevingirawo akasente. Olwaki mumanya abantu badde waka kati waliwo omuwala yeetuze simanya nkuba kyeyo yazzeeyo nga ssente za myaka 4 baazirya oba bituufu mbu yeetuze. It's because oba tolina wootandikira n'otula n'olaba ng'ensi ekomye essuubi ne likuggwamu. N'ogamba emyaka 4 siguzeeko yadde ekyokuggyako oluusi nagulako simu siina kye nnina. Naye tebwetegekera. Bw'oba ofuna akakadde kamu 20,000 ab'ewaka bagambe nfuna 80 teri agenda kuteekako mukandala nti lwaki ofuna 80. Omanyi omuntu bw'omugamba ssente z'ofuna atandika ozibbajetingira. Tagenda kukusaba z'amanyi z'otalina. Okitegeera? Omuntu tasobola kusaba ssente nga toyina. Kababebe wammwe tebalinza kukubira bagamba nti oyo akakadde nga bakimanyi bulungi nti n'ennyumba gy'osulamu ya 3,000 ate naye ekuzoganya. Bakimanyi toziyina. Si bwe guli? So bagambe nfuna 80 gagende ku akawunti buli mwezi ng'oluzifuna bw'otyo oziteeka ku akawunti n'osirika. Kati 80 ekisigaddewo n'okibalansinga. Bw'ofissaako 10 oba 20 nagwo n'ogakanyuka ku akawunti. Bw'oseevinga 80,000 okumala emyezi 24 oba okumala emyezi 12. Okimanyi nti emyezi 24 oba mu millions 9,600. Millions 9,600 zisente z'oba ofunye mu myaka gy'ebiri. Ezo millions 9 bwenzirayo ewaka ng'omusajja yandya zisobola zitandikirako. Oze ku kyeyo ofuna emitwalo 80. Bagambe nfuna 60. Tebagenda kukaayanya. Bagambe natuuka nga contract na signing ddala maama eno gye natuuka ebintu munnange omukazi yansala omusaala nenjogerako n'ab'ofiisi baŋŋamba nkole. Kaaba mulekerawo okulaga abeewammwe nti oli eno oyoola ssente nga ate tuziriiwo. Kaaba bw'obaga nti ofuna 60 gateeke ku akawunti emyaka 2 giggwako ng'olinawo obukadde bwe obuwera. Okitegeera? Ng'olinawo akasente kaakawera. Naye mmwe buli omubeerawo ne murelaxinga akasente kona ne kaggwawo n'ogenda mwakomera n'okola obulamu yeesi abaana n'obakotona bateeka mu masomero ag'ebbeeyi omwana alwadde omujjanjaba yeesi naye ssente ozikola naye zikusustaininga busustaininzi tolina kyozifunamu. Ogenda beera ku kyeyo paka bulamu bwo bwonna? Of course nedda. Wajja kukyusa mbeera
kutereeza kuteekawo k'oteekawo kutandika okufuna za bizinesi kuddayo kutandika kukola naye toyina ky'oyina oli awo buli mwaka ogujja renewing naye nga toyina ky'olagawo munnange ndabirira omwana wa kkojja ndabirira omwana wa muganda wange ffenna tulina obuvunaanyizibwa ffenna tulabirira ate era twagala okulabirira si ggwe wekka but personal growth sooka omanye nti neetaaga okuggyako akasente kange neetaaga okutuukiriza kino neetaaga okutuukiriza kiri awo ojja kubaako gw'otuuka naye bonaaba tokoze ekyo mukwano ogenda kukoleranga b'e Uganda